yimba mwaka yimba kata okuvola kwa taata okwamaanyi kubanze waliwo wenalabira ddala nga omwana ali wali ne baganda be webali naye nga bavuma taata mu maaso ga kamera. Wange yali ku Fangone nja kugikubuuzaako tutambulewo. Abamu bagamba show yabadde ya alien omumanyi bulungi ebbanga lye wamala naye. Yes yagiteekawo mbu ya champion Gudo naye tutandikira awo show ekituufu yali yani mundowooza yo nga gwe yali naye mundowooza yange show baali bagiyita batya the return of champion Gudo gavaawo twagala champion ng'ani yamutwalayo alien skin kati ate olwedde omuntu ate omugyeyo ne mbagamba nti omuntu yekka agenda oganyulwamu awo ku Fangone ng'ogyeko kibanda Gudo omulama gwali gwa kuzimbiramu amannyumba weerofu baba bagizimbye naye woddamu n'otunaku olinga agamba there is a possibility eyinza obutazimbibwa nakyo kisoboka Gudo lino lyenna ebbanga abadde akola ki abadde asoma nga takola ngaggala muyimbi nga takola akuba kukola nakuba si muyimbi era bapangisa alien skin Gudo najjira ayina ennyimba kituufu ennyimba zabe yaziyimba naye teryamupangisa nti champion Gudo jangu oyimbe wano era sikiwa nti waliwo n'essimu esobola okukubira nti alien skin obojja jangu ne Gudo batoze naye tugenda kusalako ssente bweziti essimu zikubwa nga Gudo waba taliiko era vibe eba nti eimu ya sheno abasinga bagikwekereza mu reality nti ya charity eyo sympathy esooka eyo ne bagamba nti ya Gudo mwana muto eyo nayo sympathy ey'okubiri kubanga bulijjo bategeka ekivulu kubeerako omuyimbi ow'amaanyi alina okuleeta abantu alien singa bagikwata ne bagitwalako eruweero eyali badde y'amaanyi nnyo alien skin touch alina bwagizi mu central that is bwasala taata akina kwogera mu bantu ne arrogance ekintu ekitali tulimu fine twali ba anirule mukadde kali nga ate tetuvuma ate tetuvuula singa bagamba nti ekigwa ekimu tekikulemerera kutambula kati webanga na failing up ne ngamba business egudde nzirayo wawe na ngeri kije nagitandikamuko kati nze kyendowooza nti abasajja bano be yali nabo addeyo abatunulemu akinayanga molo omulangira Suuna liripazo kifampa Jjuuko mukyusa Dexter mukyusa abantu abo bonna mukadde ako bonna baaliwo benjogerako naye saa zino benjogerako sikakasa nti weebali bonna treta yoyo tayimira ku kigambo kye ayogera kineeno n'akola kirala nti ate tovumanga Bobi Wine ate nze nayimbirako mu fireball osegedde kati abantu abo basatu gwebuuze ye kifampa waali ali mu bantu mwaliwa gwomunyumiza kifampa nze kyensuubira bano baserefu siika era buli omuntu atava n'agamba nti bannange muntu ono ampisa bwati ne bwati naye ate n'addayo n'agamba waayi sirina googera naye nga ye mu reality alaba kati kambuuzeeko ya performance yasasuddwa kitwayitulwanako nti buli show oba omuyimbi ng'oli mwana muto olina osasulwa yes awanda boyijigwe omukutu kwe tuli yonna gy'osinzira okuba ng'otulaba Hands for Life agemanya gange nate era atusaze okuba nga tujja bwe tuti andina omukulu is well known naye nga gwe atamanyi aisaawe eno nja kumusaba asooka atubulire amannya ge ate tutandikira awo anko nkwaniriza ku show olwaleero nange okukusanga wanyigamu katini awo ka message but finally Katonda yasazeewo leero we tuba tukwatagana ki ekiriwo
tewali kiriwo. Bampise champion Jjuuko 66, the notorious one. The notorious one. Champion kava wako. Je kava. Era buli omu kati je bampita. Naye nga siimiriranga kaawo era bwe baatandika oddimpa nange ne ndikkiriza kubanga erya champo bali kutuma butumbi. Si gwali eyita. Ba champion ebiseera ebisinga baba era nga akola akuba kickboxing oba akuba ebikonde. Naliko underground fighter. Nabanako kweze nwana. Okagwirawo boxing wagwana. Eze nwana. Mweziri mu ggwanga muno. Mweziri naye nga batininya bazitegeera era batininya abasobola zimanya nti gyeziri. Ndowooza sofa ennaku zino tezita taking up place naye nga zibeerayo mu magezi. Twakulabako awo emabegako nga olina ebigambo bye wali oyisa. Bwe wali oteeka on ground ebitali bimativu ku mukulu gwe bayita alien skin. Okwatagana otya ne alien tutandikirawo? Nze nkwatagana wange ne alien yaddako. Ya biseera sofa nti wayise okuba wayiseewo emyezi nga 8. Nkwatagana yange yaddala naye. Emyezi nga 8. So mukwatagana nga gogenda mukolera kyo banga yagenda kukolera kyo banga. Nze okwatagana na alien twajja mu kusooka nali already nga nyina kye building up nga nyina kye ngoba ekyange. Manager wange nangamba Jjuuko tuyiteke wa alien. Nga n'ebiseera bino alien nga nyina naye kya building up. Bwe twayitaako ogwasooka twali tugenze kale kukola nga ogamba collabo. Tukoleyo ka video ka skit. Abantu tubawe. Combined with alien. Jjuuko combined with alien. Naye we twatuukayo ogwasookera ddala twakwatagana nnyo. Emboozi gye twanyumya yalinga etugamba nti tulina okwegatta wamu tutambule ffenna. Era ne tutandika okutambula ffenna okuva ku olwo olunaku. Ne tugamba nti kati ssaawa zino era nga nkubira nti Jjuuko jangu obeereko. Mbeereko naye nga sigamba nti ogenda kuba mukozi bwoti ne bwoti ogenda kuba awola bwakyali tulina gye tulaga. Kyekyo engeri gye twakwataganamuuko n'okuba nga tusobola okubeera nga twatuuka eyo gye twatuuka. Then ne mwawukana obuzibu bwava ku ki? Ne twawukana ge mazima. Obuzibu bwava nti ye nga oyo omuntu twatuuka ekiseera nga laba ye w'amaanyi. Nze mu kusinziira ku kye ndaba tasobola kubeera nga tukyasobola okutuula wano wansi nga tutudde ffenna ne tuwayanga ye twakolanga edda. Ndaba nga tosobola kunkubira simu ne twogera oba ne tusobola ne tuula wansi ne twogera. Ndaba nga ate ye ebikolwa bye byawukanyeeko ku bye twali tubala fembi. Mwali mubala biki mwembi? Tubala okubeera nga tuliko n'okusingako awo. Kuba before nga ne bino tebinaba kujjawo ebya akina Palaso, Freedom City, bino bye bagamba akina kugamba nti ayogedde ku Bobi Wine nga tebinaba kujjawo. Fokasi yaffe teyalinga eyo. Era we natuukira okuvaayo nga ndaba ensobi zigenda zikolebwa naye nga tetuzitunuulidde. Ne ngamba nze sijja kuba nga neenyigidde mu nsobi ezo kanzire emabbali. Ensobi ki ku ezo zojjukira ezimu ku zaakusikiriza okuba nga odda ebbali? Ensobi esookera ddala kubeera ng'olina kyaliiwo mu reality ng'ali close ku ggwe naye ng'osobola ommuta nga tomubulidde ensonga ng'era temutuddeko wansi kwogera. Ensobi eyasookera ddala nti nga tokyasobola kugamba nti kyali wasobola okukugambako. Watuuka ekiseera nga tokyalina kyomugambayo yadde? Nsi nze nzekka. Nze nga nze nsobola okigumya naye n'abalala abazze bavaayo bakuba tebasobola bavaayo mu kamera ne bagogera kinyugira. Nze nakosa Jjuuko omusajja yali afuuse w'amaanyi. Do you believe that? Nti wamusanga si bwe yali si bwali. Naye nga baani abamufudde aw'amaanyi? Kubanga buli muntu mu success y'omuntu wabeerawo
abataddeko ettaffaali kati abakufudde w'amaanyi bo bamanyi oyinza okuba tobamanyi n'abo bomanyiko you do give them respect newankubadde oli w'amaanyi nze kyendowooza mukyo era ng'osobola obbaa ne ku matu kubanga nga wali obawa ku matu lwaki ssaawa zino oba tukuwanise ng'oli w'amaanyi tobawa amatu ne mutula wansi ne mwogera nga ku luli nze ndowooza kuba kwefuula aba yeefuula nze ndowooza mukyo kuba kwefuulira muntu ensonga endala era yasingira ddala ezimu kuza kujjayo ogambye nti okubanga yava ku mulamwa ku gwe mwaliko ate ensonga endala no si ku mulamwa nti gwe yaliko wabula ngambye nti kwerabira kubanga osobola okwekyusiza mu kiti mulamwa gwe mwaliko kyembadde ngamba ensonga endala kubanga eimu yaffe nze kyendowooza mukyo nga tuvudde mu byaki ensonga eyo nkulu nnyo kusinziira ku sayidi yange n'obubeera ngaawo nga gwolowooza akusemberera yenna azze kufunako akwagalako kasente zina kasente kye kyokka azze kufunako alien yali alowooza buli amusembera ayagala kubanga amufunako kintu kikyamu nnyo so nga ate buli akusemberera waliwo era kyakugattako kubanga nze wembalabalamu ku bantu abajjanga katugambe yangamulu ayina ettaffaali lyaleeta kubanga abasajja babaddewo balina gundi yaabwe nti yangamulu yali ayimba newankubadde mwe muyinza obbatwala nga abafeded artist abamwe baali boogera naye ng'aba aleese ekkowa ye katugambe abayimbi bonna be yakola nabo kola ne Jjuuko yennyini ayina kye yaleeta kyova awe navaayo genda okwesanga ng'aliwo abagamba nze sijja kujjaawo nze sijja kugenda Jjuuko batoliiyo gye bali olw'ensonga nabo baali already banzikiririzamu okuva emabega kati ekintu ekyo ekyokugamba nti ozze nga gwe alina okunzija nze gwe eva mu mutwe gwe omanyi buli akusemberera yakuggyako kintu kikulu era nze nakirowoozaamu ne ngamba buli akusemberera gwe olowooza azze nnyo nati mukadde ke nayagalazaako okwogera naye ke kadde ke omuntu kabeera hype nga tasobola kuwuliriza yalina amasannyalaze ngamba kamuli akawaanyi oba alemereddwa okwogera nange kamwesonyiwe kale subscribing atanaba ate bya subscribing edda likinga video eno ate tubeere nga tutambulira ddala mukujjukiza hajimitiya ono tutambula naye abombeera ey'enjawulo kale akugamba nti byonna osokuba nga bikola naye asinga abakulombereddwa ate kiba kyanjawulo emiso naye tutambula naye namba eryawo ku screen yange amunyigamu pesa 123 netuba nga ate embeera agiteerawo ddala tukyali ne Jjuuko 66 era nga tuweza okuba nga tuwayamu emboozi ye tugenda kutambula nnyo ku alien skin awo akatini sho evaayo ekolebwa ebimu ku bibuuzo ebiri mu bantu Jjuuko nga yali ku Fangone nja kugikubuuzaako tutambulewo abamu bagamba sho yabadde ya alien omumanyi bulungi ebbanga lye wamala naye yes yagiteekawo mbu ya champion gudo naye tutandikira awo sho ekituufu yali yani mu ndowooza yo nga gwe yali naye mu ndowooza yange sho baali bagiyita batya the return of champion gudo ng'avaawa twagala champion ng'avaawa ng'ava kabwempe ng'ani yamutwalayo alien skin kati ate olwedde omuntu ate omugjeeyo kati oba tolina gy'omugje charity show kuzimbira mama nyumba kati ekyo nakyo kikulu nnyo nze kati wentunuulira show eyo njitunuulira mu mirundi mingi era najja ne mbagamba nti omuntu yekka agenda oganyulwamu awo ku Fangone ng'oggyeko kibanda gudo ajja kufunamuuko naye abasigadde balina okuba bakujjukujju nnyo n'okutetenkanya okuba nga bafunamu maama omulamwa gwali gwa kuzimbira mama nyumba omulamwa gwali gwa kuzimbira mama nyumba weeroofu baba bagizimbye
naye oddamu n'otunula ku olinga agamba there is a possibility eyinza obutazimbibwa. Nakyo kisoboka nga sente zaaganye okuvayo, nakyo kisoboka. Naye kisoboka okuba nga bajja gizimba, nakyo kisoboka. Naye otunuulira wansi era n'ensonga n'ogamba nti Gudo lino lyennebbanga abadde akola ki? Abadde asoma nga takola, ngaggala muyimbi nga takola, akuba kukola Gudo si muyimbi. Era bapangisa alien skin Gudo najjira. Ayina ennyimba. Kituufu ennyimba zabe yaziyimba. Naye teryamupangisa nti champion Gudo jangu oyimbe wano. Era sikiwa nti waliwo n'essimu esobola okukubira nti alien skin obojja jangu ne Gudo batoze naye tugenda kusalako ssente bwezi. Essimu zikubwa nga Gudo waba taliiko era vibe eba nti baso okubira alien ne bamugamba nti jangu olina okujja ne Gudo. Bulungi nnyo kubanga Gudo ayina nayo symptom y'amaanyi. Buli omu ali awo ku Fangone naye ayina beesi ye kubanga bonna abasinga abagenda ku Fangone buli omu yajja n'akawunti ng'erwaninga. Era zonna lwakuba nti ssaawa zino buli omu zonna muziraba nga nnyingi naye nga zipostinga ekintu eki omuntu omu. Naye nga mu reality za bwannannyini era nga buli omu. Kati simanyi nti buli omu alina beesi ye oba buli omu asobola okustandinga out nti asobola okustandinga buli omu nga bw'astandinga. Nga Gudo wayinza ogamba nti kati ssaawa zino kanyimirirewo bw'omu. Wekibanga kisoboka. Naye kibanga alinamu kategole eri nti ono waba taliiwo nange sigenda kubeerawo. Tutunulire eno turn up eyabadde ntini era ku internet ne museka ffe tewasese tewasese sisobola kusekerera muntu nti turn up ye ebadde ntini sisobola kisekereramu wabula ate nnyinza kunoonya buzibu bwavudde. Abasinga issue zabadde nnyingi era kibi nnyo otunuulira ensobi z'abalala n'obutatunuulira nsobi zo ng'omuntu. Osooka n'otunuulira ensobi zange obuzibu bwavuddewa. Eimu ya eno abasinga bagikwekereza mu reality nti ya charity eyo sympathy esooka eyo ne bagamba nti ya Gudo mwana muto eyo nayo sympathy ey'okubiri. Kati kitegeeza ne bwe batekoze ne bwe beekoze baba bayitawo. Otegera naye nga mu reality nti ani muyimbi agenda okuyimba ku sheezo tosobola kugamba nti okoze show nga ogenda kuyimba ennyimba nga 3. Nze kyendowooza mukyo ate nga kkowayo nti ate nga tekuli hit naye tugamba nti kwaliko omuyimbi kubanga bulijjo bategeka ekivulu kubeerako omuyimbi ow'amaanyi alina okuleeta abantu. Era ye mu buli ngeri yonna tolina otugambire oba keebe charity keebe ki bw'oba muteeka ku posta alina kubeera nga turn up erina kuba yakabi nnyo mu reality. Nze bwe ndowooza ne tebatunuulirako waz'abantu bagenda performingira mu budde ki wano we tugenda oteeka ekivulu kino ddala tulinawo obuwagizi oba obuwagizi bwavaawo. Nze ndowooza mu Central wano obuwagizi bwo bwavaawo. Singa bagikwata ne bagitwalako eruweero eyali badde y'amaanyi nnyo. Alien skin takyalina buwagizi mu Central wano bwasala be basajja abakozesa internet ate basajja ababugumyeko ku bwongo basoma. Okola statement ntini nnyo bweti ye n'agitwala nga waagiraba nga nkulu bwe tusobola kugamba tujja buli omu aba akiraba n'agamba oke kanzizeeyo akasimu kange. Kati eyo statement waliwo buli omu eyagiraba mu ngeri y'emu endala gwe ng'olina ky'oyisaawo. Kati buli omu aba agira n'agamba mujja statement eyo yali ategeeza ki mu ndowooza? Statement gw'ogamba nti tujja original anirule original anirule aba tafugire temufugwa emitwe minene. Ensonga nyingi ezaleetera
gundi eyo kuba nti nga bamwe bagiraba nze we nagirabira mu kisooka kyonna nze ndowooza emikisa gyonna giva wa maama ne taata ng'okola ekintu eky'amaanyi kyewali agadde okubeera nga kikubulesingira. Mu kusooka byonna nalaba okuvvoola okw'amaanyi ku sayidi ya taata nti oli asobola okuyimira ne ku kamera n'agamba yimba mwawo akayimba okuvvoola kwa taata okw'amaanyi kuba nze waliwo we nalabira ddala nga omwana ali wali ne baganda be weebali naye nga bavuma taata mu maaso ga kamera. Si kuvuma kale kaŋŋambe kale kuvvoola oba talina magezi oyo omusajja ani alina amagezi naye nga mu reality osobola omunoonya ku ssimu n'omugamba tata good omanyi nali agadde twogeremu osobola ovuga n'ogendayo kuba gwe kyoli mu creatinga mwana muli okuvvoola taata we yaaba omwana tajja kitegeera at that moment ye omwana naye kati asobola okulaga nti asobola omuyeeyereza oyeeyereza otya taata we kabe ng'akola kikyamu okugamba nti kanziremu oluyimba lwa taata kale fine byonna bya kamera bwe biri naye okuvvoola taata wo oba oli ku mikisa gyo kuba oli ye yakuzaala tebagenda basiika ku kijja kyekimu n'oli akuwaga wabula bagenda basiika ku kijja kyekimu n'ono eyakuzaala kitegeeza emikisa gye giva kati mu reality nti ne waba taata we akola ensobi oba yakusuulawo oba yakola ki muwe ekitiibwa kye ne waba nga olaba nga bamuvvoola wali mu kamera vaayo tuula wansi kati gwe ng'omuntu omukulu agamba nti olumirirwa tuula wansi nga tozze mu baana bato tuula wansi n'omuntu mukulu munno mwogere dani okudda ku kamera okuvvoola omuntu tata yali ayagala kusatulatinga kino ekigenda mu maaso ekya alini ayagala kumugjayo omwana bamutwala eri statement za taata nga y'omuntu abamu tebajja ziwabudde era nange sijja nnyo ziwabudde kuba buli omu yalaba nga tategeera the majority nti tategeererako ddala naye n'omusiru akola statement y'amagezi mu ngeri omwebendako kyova n'omugezi akola statement y'obusiru ekyo kiri entitled ku muntu bwekiri kati gw'ogamba nti oyo musiru sijja muwuliriza kitegeeza naawe tojja kuyiga ogamba oyo muwala na tojja muwuliriza tojja kumanya nsobi zo nze lwaki mpuliriza abanvuma n'abanjogerako njagala manye ensobi zange wenzikolera naye gwe otunuulira ensobi z'abalala nga gwe totunuulidde yiyo nga gw'omuntu kyova olaba ojja kugamba nti bali basobya nga naawe okimanyi oli musobya nze yetaanaapunze okusinziira ku taata akina kwogera mu bantu ne arrogance ekintu ekitaali tulimu fine twali ba anirule mukadde kali nga ate tetuvuma ate tetuvvoola nga ate tetwekyusa kati ebyo bintu byonna obikombayininga out siina we ngambira nti kyalibadde kikola bulungi naalibadde nsuubira nti kisoboka okukola bulungi nti n'abantu bewali nabo wali mu kuseera omuliro we gwali singa saawa zino oli nabo tanapu yalibadde nungi bwe tutunuulira tickets ezaagulwa akigambibwa nti alien oba ne sheno tebaakoze loss olw'ensonga mbu abantu bangi baagula tiketi okuva mu diaspora n'ebirala ate n'omuntu omu yaŋŋambye twali tunyumya n'ambuuza nti sente zaategeka awo ku KCC grounds na byonna preparations na bulango abigi bye yateekamu zaali zimala okuzimbira maama ennyumba ekyo yinza kyogerako ki kisoboka nti tetwandigenze na mu byasho bino ezo sente zokka zaali zimala okuzimbira maama ennyumba nze ate wetudda ku eyo show kyendowoozaamu nti Gudo si yali obubi yekka awo wennyini ku kitebe soke tumale ki tugenda kituukako ekyo kuba nawo tujjawa nti omukulu teyandikoze
Nanja wenkulifalingira ne nkugamba nti tikyali badde kuzimbira Magudo n'abalala tebali bulungi yaddala bayinza okuba tebali bulungi naye nga bamativu ne Gudo awo wali mu mativu togamba si mu mativu goloza abaana bameka abaagala okubeera nga awo waali kati naye mu mativu mu ngeri emu ate singa ogamba nti mami yesi mu mativu buba butabala bwa muntu nze kugambye ekyanzijjayo nti kowa ze twali tugendako at that moment kitegeeza buli yali ayongera ku Fangone yali badde nga apeyingibwa yali badde nga sawa zino amanyi nti wano era nga envaayo akawunti yange manyi ekoze ki eraninze sente bweziti ne bweziti naye ongamba nti neko esookerwako ddala nti Champion Gudo talina kasente spanaawo ku sente zibadde zikolebwa okuva ebbanga eriyise nga talina kasente kasobola raisinga nti miliyoni zino 20 oba 5 oba 6 ezitandikirako maama wange kubanga abeera bulungi ate wenvaayo ate nzezeeyo mu mbeera completely kitegeeza obadde tolina kyokola naye Gudo bwe yali sibwali anti we yali siwaali ekyebuuzibwa sawa zino we bamuta mwena mwakiraba we bamuta kitegeeza addayo ku zero si ekyo kati waddayo ku zero kitegeeza ebbanga lyonna lyabadde aliko nothing was taking place kati ekyo kyenange wenkugambire nti statement yange ze nalaba nga tewali kiddako kitegeeza wenvaayo nothing is going to take place Jjuuko agenda kuddayo ku zero ate kyesaagala mu bulamu bwange kati yakulaga experience yokka nti omuntu waavaayo ogenda kudda ku zero then mwechecking ng'omuntu kinze kyendowooza nga kyo kati taanaapu ya gundi nze saagala nnyo gyogerako nti yali kyalite nnyo wabula yali kyalite concert nti zaali zisobola okuzimba ennyumba nga tegeze mu concert kitegeeza ssente zaaliwo bwe ziba nga zaaliwo mu reality Charity yali badde egenda maaso naye ng'eri more than that ku kigendererwa then abamu bagamba insesi ya sheeyo yali ya alien kugezesa oba akya alina obuwagizi wano then yalina okwekweka mu mwana iyo statement yo ngayo iza jyogerako cause nayo njirabye etambula nnyo ku social media awo because nja quotinga ne Gabriel Bule munnamawulire yakikola n'agamba nti omuntu omukulu akozesa omwana w'emyaka 9 kubanga amukutegekera mu concert olw'okugezesa ye emikisa gye nze gwe nnyinza ogamba manyo Kibanda mugezi ate sisobola muzala nti si mugezi because alina byakoze ngero biraba byaki byabagezi era neyo step okugitekinga ng'abamu bagirowooza era nayo yabagezi buli omu ajja mu ngeri ndala naye kadi zenge gyazizanya bulungi neera waliwo era we yakubira bbiri nga talina gikubirawo weewaawo bw'oba watulambulira mu katini yaba osobola okulabawo n'ogamba wano mbadde sirina kuba bbiri kubanga nnyinza okuba concert eno yaliye oba yali ya mwana ekigendererwa ng'abalala boogera mundowoozayo teyali ya Gudo nti personally yali ya Fangone kubanga bagamba Fangone yategeeza ekivulu ekisoose kitegeeza baali kuteekawo balabe how is it fine bino byonna byogedde naye nze mugambe singa tebaagitegeka wano ne bagitegeka eruweero oba embaale ab'embaale bamutegeera Champion Kibanda tebanakubeera nti sigamba nti mbazalawa naye tebanawa kumanya bino ebiriwo wano guno omuliro guli wano naye mu reality gwe genda wekkaanye wano ebagambira nti omanyi balina eng'ombe ayokyeza alieni ayokyeza akoze bw'ati ebyaliwo sheeza addako zaaliyo ng'era akola ki
turn up nga y'amaanyi nede zaali wano zaali eki zaali walako kati nnyo abaana bali ku faamu yaabwe basasulwa bajja lwakwagala embeera yaabwe oba wakuginnyonnyola ali eyo atulaba saawa zino simanyi naye mukadde we naliwo we nakomera kwali kuba nti tekuba musaala wabula bwa ccali bwa Sseruganda mwana mbeereramu kwatayo kino bo nga bafunira wa they are behind because abamu tulaba nga abamu bantu bakulu bayinza obba balina obuvunaanyizibwa oba oliawo bafuna nanti kino nkuwaayo aba afunye ssente n'ekirala nti abasinga twalina kale sijjaga nange kwejjamu twalina endowooza nti tuli mu kuzimba kye tuzimba tuyize mu kuzimba linnya naye kyebuuzibwa ogenda zimba erinnya for how long era obwo obusente bwe bakuwa nti kale oli mu kuzimba linnya for how long kati natunuliramu ng'ekintu kye tuvumirira ng'ate ffe kennyini kye tulimu tituvumirira nti omuntu yenna agenda okukukyaza kati nga bwe yagamba omuntu yenna akukyaza ku TV walina okukusasula because ogenda muwa content otegera kati ate naffe bwe tuba nga naffe tuli awo nga naffe tukuwa content nga te tetusasulwa kiba kiralamu yabagamba omuntu okukyaza yenna aba alina okukusasula kitegeeza gwe oba w'amaanyi okusinga empewo zagenda okuwa okitegedde naye ng'ate mwe mumuwa content naye ate nga tabasasula kale nga akuteekako bwakyali naye omuntu akusasula yono akugambye nti katugambe nga akuyise ku TV ogenda kumpa sente mmeka timitwalo 5 oba miliyoni tikati n'ozikwata n'ozibalamu nga kituufu ziwera naye sente gye bakuwadde nga togibazeemu oyo aba akugamba mwana kwatayo tolina zibalamu ozikwata bukwasi ng'oteeka mu nsawo otuno ampadde kyena kale tugenderawo tojja kayana togenda kukola kinti sente tezimala ate nnyina family ate tolina wogambira wabula wano emukutuula wansi ku drawing board n'ogamba gudo bulisho agenda funa sente bwezi tegeza wazibalamu nga teziwera addayo n'agamba ate mukulu kiki ekiganyi naye wagamba nti bwakyali tegeza newenkuwa 5 tolina wakanira njala tumalirize ogambye omukulu olina wotugambidde mbu yayokya alina we yayokyeza tutunuulire omuliro ogwaliwo ogwaleetebwa bafoot soldiers ba NUP era nga abamu boogera kuva over the weekend kyawe yatandikira okuba nga ayokya nze okusinziira ku kigambo ekyo ekigambo ekyo nze sikikkiririzaamu gamba nti ayokyeza oba atayokyeza kuba nze wano n'abamu ekyaleetedde n'ebimu ku byaleetedde lotanapu nti awo ku mbeera eyo nga bwe yali agitadde mu Bobi Wine wekaggweramu awo bwetwogera ku linnya Bobi Wine obwedda tetunadyogerako kimanyi ekyo ku kigambo Bobi Wine nze okusinziira ku Bobi Wine nyinza okuba sirinyangako ku kitebe naye nange sirifala kuba buli kimu mba nkiraba I do give Bobi Wine respect y'amaanyi for a long time abadde nga webikolwa bye bikulaga ne results ze kikulaga alina prominence eyiye kati woba ogambye nti nkubanzi nze mukusinzira ku byagenda ku media okwo nze nali mukadde ako nali nsise empewo nga siriiwo naye singa era naliwo mukadde ako nze advice yange yali badde nti tonyegawo kigambo ebamuddamu Bobi Wine okusinzira ku prominence y'omuntu osooka n'ogitunuulira oyinza omwogerako but in which way okkiriza nti obuwagizi obwo kasita bwe bwaviirako kubanga amaanyi g'omukulu gakendeera era mu mazima amatuufu era waliwo abantu abaavaawo olw'ensonga
ku bigambo ebyafubutukamu ng'alaga nti tali ku sayidi yaabwe. Mu reality gw'ogamba nti nze oba yagamba fireball fire gundi nakolerayoko oluyimba kibanga kugamba nti kiregeeza nti eri tebanyinaako buyinza era kituufu tebakuyinaako buyinza naye oba wakolesaako logo yaabwe kiringa saawa zino okwegaana Fangone era n'abantu abamu abanoonya gamba twakulabako ku Fangone kiregeeza so agyegaana kati gwe naati ffe twamulabako ng'ayimba ennyimba za Firebase almost buli show ng'era oluyimba akola ki olukubamu kitegeeza nze temwandabako nga nnyimbayo n'ennyimba zaabwe oba n'egundi yaabwe ndi mbakkiririzaamu kitegeeza wotuukira oduyimbamu oluyimba kitegeeza obakkiririzaamu era nze kyensuubira mu kyo omwami oyo mugezi era buli kimu kati saawa zino akiraba ne byenjogera abikola ki ajja kufuna process yaabyo abikole nze kyemmanyi kuba nze waliwo bye nayogerako awo ku live we nali nakava ne bagamba bweki agenda okulaba nga ebintu bikyuseemu ng'abantu be nayogerako bonna kati bali bati era mwe mwerinde kati kaseera kati nnyo abantu bajja kubaayo bajja gendayo bagambe Bobi Wine kyekimu ali najja kugenda ku kitebe ajja gendayo ekyo tewali wakanira okusobola okudda engulu ate kugenda ku kitebe simanyi ayinza gwe lwaki ogamba nti kudda ngulu gwe kyogamba yagwa ati nze ndi mu kudrawinga mu bigambo ngezaako naye bifuna mpola yagwa aliyeni akyali w'amaanyi nnyo kigambi yagwa naye amaanyi gakeewamu kale beeyawulamuuko tweyawulamu ne tugamba waayi kwesijja kugamba nti nange seeyawulamu. By all means, what would you advise alien skin na mu bino byonna byabaddewo twalabika abantu nga bacelebratinga here and there abala ne bakubamu ebituli bapenge betwale tumanyi nti bali kusaidie ne bamusabula by all means nze kyenyinza okugamba nti saawa zino okumuwa advice nze ndowooza kuddayo ku roots bwe twabeerera wali w'amaanyi bantu abaali bakwetoolodde bwe wali nabo be baliwa era bwe wali okkiririzaamu kubanga abo bokka bakimakinga ku Freedom City ng'oggyeko bino ebyogamba nti olina gw'oyisizaamu eggaali mungi naye abantu abo bonna omunene n'omutini gwe bw'omanyi nti saawa zino tokolagana nabo kuddayo ku roots kubanga ebiseera ebisinga bagamba nti ekigwa ekimu tekikulemerera kutambula kati webanga na failing up ne ngamba business egudde nzirayo wawe na ngeri kije nagitandikamuko kati nze kyendowooza nti abasajja bano be yali nabo addeyo abatunulemu akina Yanga Molo Omulangira Suuna Liripazo Kifampa Jjuuko Mukyusa Dexter Mukyusa abantu abo bonna mukadde ako bonna baaliwo benjogerako naye saawa zino benjogerako sikakasa nti weebali bonna kati bwe babeerawo well on good tujja kuddamu era gwe ojja kulaba nti kubanga abantu banaalaba Yanga Molo ng'akomyewo abantu abo bennyini amanya gonna goyogeddeko musheeyo nalabyemu omwavu Kipampa yekka era na performing oluyimba lw'abampe abalala bonna tetwabalabyeko kati wano obuzibu bwavudde oba bwavaawo lwaki abantu asiga be yakola nabo collaborations tebalabiseeko ate batwale tubasuubira ekisooka kanjogere ku mwavu Kipampa lwaki ya performance ku sheeyo nkyogerako kino era nsaba tokajjaamu njana kamuweereza mukwano gwange kati mu success y'omuntu mubeeramu abantu aba
basatu mubeeramu Adzlaina, self seeker ne traitor. Yeah. Adzlaina oba akunyumira omuntu kati nganze. Adzlaina yona agamba ekijja kijje nze ndi wa Kibanda. Oba akoze ekyo oba akoze ki nze ndi wa Kibanda. Self seeker yalowooza ku ye nga y'omuntu. Funyewo ki? Kati nze ngende neekalakaase abaana bange. Nze Jjuuko nze njogere ku Kibanda. Abantu banandaba batya, abantu bajja nange kunkuba. Asembayo. Traitor. Yoyo tayimira ku kigambo kye. Ayogera kineeno. N'akola kirala. Nti ate tovumanga Bobi Wine. Ate nze nayimbirako mu fireball. Osegedde? Yes. Kati abantu abo basatu gwe weebuuze ye Kifampa waali ali mu bantu mwaliwa. Gwe munyumiza. Kifampa nze kyensuubira bano ba self seeker. Era buli omuntu atava n'agamba nti bannange omuntu ono ampisa bwati ne bwati. Naye ate n'addayo n'agamba waayi sirina googera. Asirike. Naye nga ye mu reality alaba kati kambuuzeeko ya performance yasasuddwa. Kitwali tulwanako nti buli show oba omuyimbi ng'oli mwana muto olina osasulwa. Ate ng'olimba abantu they celebrate. Otegera kitegeeza tolwana kuba oba omanyi okubye oluyimba lwo kati nga Kifampa walukubye. Kati lwana nti balina okusasula. Oli valid. Tibakuwa value nga gw'omuntu. Mu reality weebuuze Kifampa yenga yasasuddwa. Waba yasasuddwa well on good kye tulwana kyekyo. Naye bate yasasuddwa waliwo ebitalina baterera. Kubanga alina osasulwa nga ye omuntu. Kuba naye vibe weeri. Ate naye muntu ayimiridde nga ye omuntu. Ate twali badde nze before nga sinajoyininga TikTok Kifampa namulabanga. Segera. Era nga nyumira ebikolwa bye. Nalandiko gende wali nga byonna buli kimu nze mulaba. Kati lwaki ngamba nti ye talina sasulwa ajidde ku charity supportinga bali. Ekyo kikulu. Bano abalala okuba nga tebayimbe. What would be the problem? Mundowooza. Badde kisabo boyogeddeko n'abalala abangi. Abo bo nyinza obutabogerera nnyo kuba bamanyi. Naye ku bye nalabako kubanga mukadde nze we nabeererawo bonna abasinga abo abamu ku bo mukadde ako nze nganze abantu bali bamanyi nti wofuna Jjuuko oba omaze otuuse obubaka bwe wani. Kati waliwo abamu abatuusanga obubaka ne bagamba mwana akola bw'ati. Kati babukutuusiza. Yes. Kati obubaka obwo bwesajja gamba nti kanveyo njogere kugamba nti bwekiti ne bwekiti. Bo bennyini singa mubanoonyako mugamba naye katunoonye ku lwaki Yangamulo tewa performance. Lwaki Mukyusa tewa performance. Nga Yangamulo Kibanda yajja n'akuyimbira. Sana. Naye nga weebuuze ekibuuzo kuba naawe ddayo ogambe nti Yangamulo kituufu Kibanda yajja n'akuyimbira. Naye Yangamulo we yategeka ekivulo ekyo yakitegekera ku Fangone Forest. Naye weebuuze nti ku mpundi za Fangone zonna platform meka ezawanika before nga shot n'abagenda meka ezawanika Yangamulo kyagenda kuba n'ekivulo. Waliwo question mark. Waliwo question mark ennene ogambe naye kituufu kale twagendayo ne tuyimba naye bameka abaawanika kuba platform nnyingi. Naye twawanikako ne tugamba Yangamulo kubanga ffe abamu ku nze mukadde ako nali lwaki temwawanika? Mukadde ako nze nali gambe before ne Yangamulo nga tanaakuyimba nze already nali ninyeemu ku muliro nga nyina ebyange ebyendaba ebitagenda bulungi ngamba kankole ki stepping back. Era ebyangamulo nabirabanga kuba omuntu kati saa zino kale fine navaayo nemba manye ebigenda maaso kubanga waliwo abagamba Jjuuko bwekiti ne bwekiti Jjuuko bwekiti ne bwekiti. Ati ezo ensobi
before katona tunulira ensobi z'abaana nawe tunulemu ensobi zo. Totunulira nsobi ya kabe yanga mulo baani abakola kolabo abatabaddeko ku eyo show. Tosooka tunulira nsobi zaabwe. Mwebuuze naye ye ensobi ye eriwa. Then otunulire zino. Kwaba abasajja nabo si badongo okubeera awo we bali bakabi nnyo. Balina base y'amaanyi. Nti bayinza okuba tebasobola kola turn up nga yabaliko. Bedi Kenzo. Bayinza okuba tebasobola gikola. Naye ate w'omwogerako oba wajja ku stage era omuntu omuwulirirawo omuntu eyali abaddeko ewakabi era wakabi n'okutuusa kati kubanga olaba saazi nkusobola omwogerako nti yanga mulo kitegeeza wakabi nnyo. Kitegeeza wajja n'atuulako nange mba nvimba aba nvimbisizza. Yanga mulo okimanyi wayimirira ne Kenzo. Yanga mulo era naye aba nvimbisizza Kenzo. Newankubadde ne Kenzo aba akoze eki naye yanga mulo aba muvimbisizza kuba yali wakabi. Jjuuko tumalirize ate tetudde mukwatagana. Allah sibula batulaba tugire tugende. Okubasiibula kinene nnyo. Sijja basiibula kubanga era nkyaliwo. Sigenda vaawo ate naliwo. Bifo nga mmwe temunaakundaba naliwo. Okyalina ky'omugamba? Alien skins nakye mugambayo wabula mugamba tujja ffe ba original anirule. Neta kyali original. Kale ako kako tujja kuba one hands for life ambadde ne Jjuuko 66. Tujja kwongera okunyumyanga mu once in a while ate nga tubaako bye tugattagatta inshallah. Until next time, bye bye.